media yafetu kusensonga. Oh my God! Wewe wamusinikira amanyi. Ezaffe temujja zijja aba boda boda mwana okujja sente z'abantu. Nti wabanga Luwanda bino okunda. Nga oli muwala. Nga oyambadde bimpi. N'ofuluma okulinnya boda boda muzegendereze ewali boda boda ez'enjawulo. Bw'oba tolina wa boda boda wo ekisooka ekimu ku bibiri. Banga olinamu ebyokubawa bwe kitaba ekitambula n'obupiira. Obanga oli mukazi. Kyali tukutuuseeko. Yes sebo. Nokolotya nogamba alhamdulillah kasate kyegwa. Kasone namuka yambala bwambaze kirala. Yambala bwambaze kintu kitambule. Nentandiko magama ye ya parking ate yayogera kintu kirala yankwatirawo. Kati kogwe. Naja yekiseno. Chukira abakazi tuli banafu. Kati woga naja kikufumita. Naje sona ngamba atya. Wewe wamusinikira amanyi. Ezaffe temujja zijja aba boda boda mwana okujja sente z'abantu. Nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba nodala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Share songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 954 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, it is very comfortable. It's a Tamale and Sons. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Mama Fiina akwira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafera abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Mama Fiina. Mama Fiina obonoonya obujjanjabi bwo bawetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Mama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Mama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Mama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Mama Fiina. Akasana ke kanji kesa si business zo naye azitwa akatugenda kwa tulina kubba bannaffe okubeerawo tugenda kukola tutya olu wa bodo najja Sonko esawa yonna boza kiwele kusse kali nyawo baja kunze kakao ku main Nzijja kuba 13. 13 tugende akasana ke kanji Tuyasama. kukinza kufa Sonko mazima boda boda zituyamba Neba nange Bobi Wine n'empuuga bikyalemedde kuba balabye mukuzirika. Bobi Wine banamusobola Bobi Wine bwanika Kati bwanika yalemeddeko. bayinza musobola Yali mukaaga wula ayinze. bayinza musobola sebo akasawo kange Akasawo kagudde. my hand akasawo kange kagudde Nange. sebo emi akasawo kange Kagudde akasawo. Tugenda okale. nyambako so sikina kuwa sente zange Kagudde wala. akasawo kange nyambako banaye akasawo kange ako pe sebo akasawo kange ako akasawo kange ako sebo akasawo kange ako ababbi batutawanyiza nnyo ewaka. ane piki yagitutte atafuna mukazi w'omusajja banesoko nga mbonyebonye mbonyebonye piki bagitutte piki badde yabbanja nsonga mbonyebonye Kwasi before me tugusa ensonga kwe tuli ngambye olunaku lwayo kanoonyeeko Sonko nansanyusa nnyo aludde nga mukwano gwange naye nga ssebo munoonyako mukyazaako nga abeera bize ne bakyala be nange emirimu nga giyitirira anyway abatuteekamu akasente abatamala and Sons basangibwawo Natete opposite Shero bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko n'ebipya abatuukire gwalina kyanoonya nawe gwe anoonya okutunda gwayagala okutunda ekintu ekyo kyonna tuukirira aba
Tamale and Sons bebatutekamu akasente wamu ne baziwa and Sons basanga ku Mukwana Arcade bonno bakwetera kalonda yenna kisa amaso gabye kalonda yenna abantu bagamenya mugana yise nazo anya mugana yise nazo bato bamulisaako bagamenya mugana nayise ne bahajati ndi bulungi muganda wange toyina tabu sina nnyo buzibu koleka enjala ennaku zino ennuma nnyo simanyi lwaki ne bwe mala okulya sindya naye sikyakuta ne bwe ndya nkowa bukooyi mumwa kwenyeenya twakoma okulaba nga tujjawo kimotoka ekimotoka era ngambye kanonye ku Sonko ono kuba yeweeyo ekimotoka atubulire kyaddayo nawe abantu bakampana masimu abantu nga basatu banga nasiba ekimotoka kyakomawo baga motoka yakomawo era waliwo akavidiyo kenaba nga twakakijjayo enkeera bwali kumacha omwana akiteekayo ekimotoka nga budde bwakyo nga ekimotoka nga weekiri emotoka abamu balabika bagiraba abamu tebagiraba abamu balabika bagiraba tebagiraba kuba yafusindika akafaananyi yakajjawa yakakuba bifo oba yakakuba kwolu emotoka eyo yayogezaako abantu obwamaba bingi ebyayogerwa wajiwulirangako biki ababodaboda bawo bye baayogera amanya boda basinga otambuza amawulire ate mwe baboda balinga bajyogerako biki bingi biki wajiwulidde nga bagamba eyogera ekaaba bw'ogijjako natti simanyi ne obobbye natti emu bweti ogizaayo osimanyi bagwa kabenjewwa eyali ossa ebiseera ebyo ku kira division police number plate najitwala ekyo nagikomyawo number plate anzo bali agenze kopako bukopi number zili kama lako mewa akabaati mumanyi ki negwe mukujja motoka yeto wena suite egenda kudda oyo folofoto w'abantu okogera si umusoso okogera ebyo bode bakugenda nkoko kintu nogamba kivudde wa kintu bingi naye kati motoka yeto wazero myako 8 nange nafunamu okutya neno ogamba nino kujja nkola story nga munamawulire kujja mpereze bannamawulire nenga kutoneza tia munoga emotoka mu bantu begendo tugasiba nzo mu kubote yagala jimulisa banja abantu ngalo 10 plus nga bona tebasobola ate so tutta fenna nga bagambe emotoka y'omu kwaba bagwa mu nyanja ekituufu kirago wafuna ki ze kinawulira ate tugenda okutuukawo nga batulaga nnyiniyo waawo era nga nibwendeko byonna abirina yali nnyiniyo bana Uganda ekisooka kya bene emirimu girabika mitono ggwanga erya Uganda twalina abantu awo be twali nabo ndoza bali bakunukiriza olukumi n'okubanga bali bawera era ne jamu yakwata era abantu abasinga obungi abawongera mu kitundu ekyo bali bakaanira emmotoka yaabwe tevaawo yali efuusa yaabwe wona ab'emmotoka bamwe ababuyonja bapaakinganga balabe kyekyali kigenda mu maaso naye bingi ebisobola okujja ne byogerwa ku kintu nekiyinza okukulowoozesa nti kiyinza n'okuba ekituufu esaati gyoyambadde SB4 ogumye noyambala esaati eyo nenkuyitako n'omulala naye esaati eyo saati ng'ejjudde omusaayi SB4 kiki n'omulala omayinza tukokagolokolooza nti esaati ddala eriko omusaayi naye ng'esaati yaggwe erimu bwaggubiri mwe abantu beeyo kubabyogerako nti baleeta abantu ba mirundi 4 bajjewo emmotoka neremererwa breakdown nabaleeta eyokubiri neremererwa nabaleeta abasomanga poliisi bikoze bitya ebimotoka ebyamaanyi nebiremererwa utabiwulirako ebyo nabiwulirako era ekyo ebimotoka ebyamaanyi okugijjawo kisobola okuba nga kyaliwo okusinziira ku information endala gye nnafunye naddamu nazzeemu nenfollowinga nenjogerako nowa breakdown owa breakdown eyagikisika yagitwala apakinga kireka awo mu town bamuwa omulimu okujja okujjawo emmotoka eyo naye teyasooka kumanya nti emmotoka nga wona nkubira essimu nti Sonko ovuga breakdown nti ye twala tusikawo emmotoka bwe tugitwala mu kitundu gundi nti okay nakkiriza naye oluvannyuma bagenda okumumanyisa emmotoka gy'alina okusikawo nga emmotoka eri mu kitundu abantu bye boogerako ebintu ebingi n'agamba omulimu n'agugabira munne ne bagugabira omulala nga buli omu agaana paka oluvannyuma kyava agamba okufa kumu n'okuzaalibwa kumu kangendeyo ndabe ki ekigenda mu maaso naye bwe yatuukira omutima nga tegukkiriza n'agamba akanjogereko nenanyini emmotoka ddala yaani ne bamugamba emmotoka bye bajogerako si byebyo si yoyo yagwa mu nnyanja emmotoka yali nanyiniyo omutuufu nga waali najjayo endagamuntu najja n'empapula za URA ziraga nti emmotoka yiye era eri mu mannya ge tajja kukkiriza kyava agamba kale aya basi tugende mu maaso n'okujjawo emmotoka so ne batandika okujjawo emmotoka ne bagisika ne bajjawula nga yonna na process bwe yali eri naye omusajja annyonnyodde n'aŋŋamba
abadde bajjawo emmotoka kubaddeko emmotoka ebabadde nga bajooza ng'eri ku kkubo era babadde bagitwala abagitula munda abavuga okutereeza emipiira naye lwaki emmotoka yali yalemera ku kkubo bayitakooko poliisi mu Uganda yayitakooko emmotoka byayo okugjawo emmotoka n'emmotoka n'eremerawo. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Hello. Do you love breasts? Everywhere I love them. Why? Auntie, they are warm. God have mercy upon us. Tosobola kubanga tolaba pornography. Sonko esawa yonna Kuyasama. ganje esawa yonna kasowulira emiranga. Abaana abalinzi muli basiru nnyo barakallahu. Ngole bamusinikira amanyi. Ezaffe temujja zijja aba boda boda muwana okujja sente z'abantu. Nti wabanga Rwanda bino okunda. Enjala ebe nnuma. Tukyeyongera mu maaso tukwesi bifo kuliko mu Bulango omukulu ono agambye yenjala ebe muluma. Otugiriddeko kamuguza abadde amukubyemu nagenda nafunayo Rolex. Naye lwaki aba boda balya nnyo? Bakola nnyo. Ebinya bingi mu nguudo z'enkamba egenda bikoona bwebite nza sigala mu lubuto ekeno wansi mu butusi. Amanyi wa boda olunaku akola emitwalo 2 n'alya ku 7 nasembako n'osulu 10. Kebalya mmere ntufu balya mu mpwanki. Era nina aba boda bangi bagamba emirimu gibabuze simanyi emirimu giganye boda ziganye. Naye n'omubuuza nti olunaku osobola okukola ssente mmeka? Naggala olunaku osobola okukola emitwalo egiwera 3 ekitundu. Naye ku 3 ekitundu egyo ng'alyako 2.6. Kati tuli mu ssaawa zino 5 wazze olya olidde Rolex onyweddeko amazzi bubule mu bucupa bw'amazzi. Kano bakampadde kakute ice. Nanga nsuke nkateeka awo. Kano kaweddemu. Amazzi gonga agala nnyo amazzi. Twali tuyanya bakombozi ya bannayuganda. Emmotoka. Emmotoka. Bingi badde boogera ku mmotoka eyo naye si bituufu. Tekituufu n'ekyo. N'ekimu. Kati omusajja ye olwo bamugira ki? Bamuwa ddiiru ey'okugijjawo wa breakdown. Wa breakdown bamita jajjewo emmotoka. Naye yamala kakasa nina nnyini mmotoka. Twatali byabadde boogera ku mmotoka nga teri muntu ayinza kukkiriza nti emmotoka eyo y'oyo oyo omusajja yabaddewo nnyini yaliwo ayambadde ka reflector kaliko yalina obulevu obweruyeru yalina nnyini mmotoka eyo yalina ndagamuntu n'empapula zayo ezaga nti emmotoka yiye emmotoka eyo yagiteekako omuntu ajooza ng'etuuka n'eddugala enfuufu ne bajja ne bajooza era omuvubuka yatudde emmotoka agenda bagiragiriza wali wagenda atereeza emipiira yadde nga bize emmotoka eyo
kati nga bw'otabeerawo nga booza emmotoka noyitawo enkeera ng'etukula muzimu gujozezza emmotoka twageddeko ku nsonga y'okugyawo emmotoka neegaana kituufu ekyo nakiwuliddeko ne ward breakdown yakiŋŋambye nti abasirikale bajja n'emmotoka zaabwe ez'amaanyi bajjawo emmotoka n'eremerawo neegaana ovaawo kati bwe yagaana ovaawo bannayuganda ne bongera okukakasiza ddala nti emmotoka yaki yamisambwa so emmotoka ezo ennene eziri mu eyo level bwebeera ewantu neggwamu omukka zirina kalipeezi ezikwata emipiira zikwata neziba tesobola kutambula kati abasirikale baffe abaakuno bo bajja nga baagala okugyawo emmotoka bakozesa ekibuli nga kibatera okukozesa nga kwata bannayuganda abamu okugyawo emmotoka kati emmotoka kukola ki kwe kulemerawo so tebakozesa sayansi amala kugyawo emmotoka so bana ba URA bwe baagadde okugyawo emmotoka ne bakwatagana na nnyini mmotoka batute process eziwerako bajja ne bastadinga emmotoka era okusinziira ku oyo ayogera URA bajja ne batunulira emmotoka ne balaba obuzito bwayo emmotoka yeetaagisa ki ne batandika okugyetegekera ne baleeta bayinginiya bamakanika abategeera ebintu ne bayitenda nejja negiwa baguba mukka ne bagiwa omukka kalipeezo ne zita ne bagisimayo wansi kaneebeera ng'emipiira gyetadde gisobola okuba nga gikola ki gisobola okumuvinga then process entuufu ey'okugyawo emmotoka netandikira ddala era emmotoka ne bagisika neevaawo baajawula nga bwewalaba ne batwala ekitwe then ne bakoma ne batwala trailer eri emmotoka erabika kakariya emmotoka ezitula zinnaazo ebina ebitanda bibiri wansi ne waggulu so emmotoka nereetako etambula neevaawo era eriko poliisi ebweyogerere kuba poliisi ebweyogerere waliwo we bajja abantu abali bakolera akatale k'ennamboole n'abasula wansi awo mu katoogo so wagazi tasobola parking trade ziwerera ddala emmotoka eyo weeri era emmotoka tennaddayo terina bigere bigizaayo tennaddayo abantu baali babatwadde era nga balinze kimu emmotoka kuddayo bannayuganda baagala ebyonoonesa social media buli omu yafuuka munnamawulire kati abantu basooka kayana temujatwala emmotoka yaffe temugitwala ne mbabuza emmotoka mugyagaza ki kyabulamuzi kyaffe yawano wane gwe nalabye yannyonnyola ennyo naga emmotoka eno mugiraba mwagala gitwala mwe mwakatane kapitani sogiraba emmotoka erimu emizimu erimu emisambo eyogera ekola bweti gwe munamawulire emmotoka wakatane kapitani sogiraba nze njirabye okuba nga nto bweti mwe mugirabye ekoze era okuba nga nto bweti ekuze njiraba kakisa byali byogerwa bingi tejja genda muzeeyi yogenda fa endulu nevuga muzeeyi n'avuga ekitwe n'akitwala ne muzeeyi naye yali atidde muzeeyi yatya naye muzeeyi wasooka neegera mu kkaawo nesooka egaana mwawo nagamba ekutudde simanyanga waya muzeeyi yaŋŋamba emmotoka eyo lwaki yagaana omulundi ogwasookera ddala we yali atadde eno yali eseerera yali eri mu musenyu nga n'eriwo eri waliwo amazzi waali waseerera so nekagikuba wayenda neryoka eyambukako mu bbanga neryoka etwala ekitwe nadda n'akima beedi yaayo ekyemabega nakyo n'akivuga n'akikola ki n'akitwala era emmotoka n'egenda kati bwe yagenda ne bagamba muzeeyi owedde ogenda kufa ate bubenje simanyi wagenda beera bubenja so ne watabawo kibaawo ne bagitwala ekiro kati abapostinze akafaananyi ak'emmotoka nga weeri oli alabika akakuba nga wonaayira bagamba ne bagyogerako binyino gikube budde obwekiro kuba bangi abagikubako n'ebifaananyi budde bw'emisana abukedde yali egipostinzeeko tv zali zikozeko interviews radio simbi ebadde egikolako ne babloggers abalala babadde nga bagipostinga kati oli akafaananyi bwe kyabadde nduza n'akategeka n'agamba budde obwekiro alina trendinga n'akapostinga tukalaba oyo yakampa ekiro za ssaawa nga 7 tetubeera okumpi ntuva mu nnyumba nitugendawo mukakase emmotoka weeri oba teriiwo kati awo singa nasangawo emmotoka oba yasooka ogendawo nali ngenda ku trendinga once again tubeera n'emabega infact ze yali akola story eyo ebya ddala ku tiktok nze yasooka ogiteekayo nali simanyi nti bijja ba binene ebyemmotoka bankubira nga bagijjawo ne ngamba kaŋŋende nze ngamba nje si kintu kya bulijjo kitonotono natuukawo naleetimuuko kuba bali batandise dda okugita emipiira okugisimayo batwala obudde obwera kuva ssaawa nga 2 nga bali awo natuuka ssaawa balisanga 6-7 naye nagenda okuddamu okugendayo emmotoka nga teriiwo ekiro naye emisana we nali nkola songa bijooteekayo wagenda oyita ku tiktok wagenda okira dakika ziwera 20 ngoli bantu nga mutwala baba akalaba kuba nakola akantu ako munaku lumu nenfuna views miliyoni emu 1.2m ng'abantu balaba sekozesa twitter naye waliwo abakuba kifaananyi kyange ne bakijjayo ne bakizza eno so nkanyonde bulungi omulimu nga balina bataginga abantu abali ku twitter bataginga bablutiki tulaba kini kaliisa nga bebakomentinga tulaba NBS bebataginga bataginga TV ez'enjawulo ne katambula nnyo so kyekyampaliza ekironzereyo nkakase nga teriiwo kati bwe napostinga ne bagamba nange emmotoka teriiwo nzuno ntuuseewo nagenda n'ettala n'embalagawo buli kimu kyonna kane batandika abamu mugiraba
abamu temugiraba abamu zigambisewo yino ngirabye bana Uganda kifaanaganako nga lumu twali mu Uganda emmeri neereeta ebyokulwanyisa ebigenda okuba jjajja Museveni kumujja ku bukulembeze emmeri ogijjukira emmeri yagoba ku nnyanja na Lubaale ffenna ne twetiribo serugana kati leero essuubi kati lizze okuba erinnya lyawo malwero lindingira kyagava yajindaga bwe mwita Bumalu waliwo abantu abamu balowooza Bumalu mulala twali abantu tugamba kakiwedde emmeri kezze twandaba ku mukulembeze omulala kiwedde Uganda twakanyalinda mmeri nga tulinze ekibwatuko obudde bonna kirumbaawo entebe kikube ndowooza omulala ayingire muganda wange emboozi ebeggwako bwe twalabira emmotoka etayita mu masasi ne batugamba emmeri adeerese emmotoka etayita mu masasi mwomulabye we yayise yiyo twagenda ogiranga eri magere ew'omukulu ne tugwamu kati kyekimu n'ekyo ekyemmotoka eyo ene bwe tulina Sonko ku TikTok trendinga olina kagunewonza akanyumira akaboda idea eyo nnungi era kasooke nkwebaza okubeera creative TikTok ennaku zino nejja buvuddeko kwajjulangako abavuka kwevuma kwerangira kweyambula kuwaayiriza kukonjera kwegamba ngobeera ku TikTok osooka osoberwa oba kuba n'abeevuma nofuna abeeyambudde simanyanga yeeyambudde nova kuona eyambudde nofuna abawaayiriza nofuna abamanyi abatta abantu gundi yatta Illuminati abafererako naye we mujja ne content kati nga gwokola wa boda tula ku TikTok noonyumirwa byaddala era kankwebaze so idea eyo tuwere ku idea y'owa boda eyo nze maze ebbanga nga nyamba ku bantu ebitone bitambule ngenda kujjukizayo kimu kyoyinza obutajjukira nga tunafuuka SB4 media oliko SB4 selector aliko SB4 selector wakabi era nakusinkanako okwo ku papaazi oba wayinanga unite ki zalisanga 14 za kawungeezi comrades paka last yawawo kupaka last nakusinkanawo ke mabega era sanga otegeka byuma saidi oba wali otandise okola ku Delta TV kuba Delta yosebo nze nabasookayo ku Delta ngokola ku Delta nasookayo kazibe Bashiri mbaziro yo bwe bamu kwasomesa bango yo MP wa for when UP owa Kawempe South is it Kawempe South oyo yakola TV aina nice TV lwakuba ati musajja wangu eyambulako n'ebiroto twali tubiina ffenna twali twagala kola radio era twagezaako okwagala yalina idea egula radio balamu kati gyayina bali bagiyita juice nga ya red paper emabega ne frequency zaggwayo era Bashiri ku TV wali siwe watuufu Bashiri kwa radio Bashiri anyuma nnyo ng'ali ku radio mubi lwakuba nti munange ebintu byajja ne bijiramu kaawo ne bamuwayiriza simanyi tetugendayo nnyo naye kati awo we nakusanga kuba nze nagenda ku Delta twalina Greenfield Media Academy awo kati omusomesa yandeeta yawo najja Delta nga tugenda tuva viko analogo tugenda ku digital era balina just akantu kali ka partitioning ka plywood futi nga 5 ku 10 kale fana ekyuma ekyasulanga ebifaananyi ku mpewo twatandika tongole bajjanze ngolede ngenzeyo ko bani n'abalala kati so nakusanga ku papaazi ngotegeka ebyuma okkola twazannyanga bu comedy emabega natuukako mu Uganda nzenze yali a trending ne good time yali trending kanaberanga behind eri abaana abakolanga ebitone ekigendererwa kyange kyali kyakufuna abaana abali mu karaoke tubafuula abaddala okuyamba kuba nafe abali ku street si bajje nga balina talent tufike ebyaddala naye mbiseera ebyo nange nali neetaaga ate omuntu antegeerera okumanya sente zivaamu zitya nali simanyi kati mwe nga mutandise okuwunyiriza YouTube nesobola okuvaako sente era bangamba ojja kumpa ku bukomedi obwo bapostingireko okeno ku YouTube kati katwalinga ku Facebook era twatambuza Facebook okumala ekiseera nasembayo okukola akayimba kakapalaga yayimba nga gamba ono omwana talina mukwano abiriga abiriga bubirizi abiriga akofa abakafuula akakabi twagala video yasooka yagenda okola eyiye nga Uganda baagala yaffe kapalaga kati bali America eyo kati waliwo abaana bawaka star bakola kayimba ka Spice Dana ke beta anti kale wakali wudu Spice amala bamutikkira bwe yamala ofuna 32 mu senior 6 bamutikkira Ready and Wizo bamukolera surprise party ya graduation ye bagiteekawo emakindi batu inviting naffe tugendayo najjawo nga ndi wanjawulo nnyo era bali bamanyi nanne emmotoka nvuga ngoli wakabi nga twali bakabi by that time good talent nze kati naleberanga behind bannange okwagaliza abantu batambule nze neegombanga nnyo okubeera bamanager nga bajeefu nga tomumanyi owuli alinya naye nga ye akola sente ze naye lwakuba tubulamu sikiri okola sente ebyaddala
kati so time eyo yatambula bwe twafunira John Black najja nangamba nakulabye nga mwakoledde Spice ka video ne kayita munyonya abantu bakalabye nnyo nange nkolerayo ngako kati bali bakatolimba lwatukwatagana nako nganye emabega so bwe yajja okubanga bakatagana management bali bagita Black Magic Records ebiseere ebyo kati eri Black Magic Entertainment eri Martha Mukisa neri mu John Black mukusooka nga gudu talent bagimanyi John Black tebannamutegeera bulungi ate nga management bagimanyiddeeko ddala completely ne tukwata ebigambo byali bibiri twa promotinga ng'ekigambo kya Ayabas ne tukwatagana ne tuvuga WhatsApp groups ne kitambula John Black anakuba ne kigenda maaso twamuteekako naffe ettaffaali tinitini n'abaako gy'atuuka ne tujja nga tukola n'abantu ab'enjawulo time eyo yonna recently wano emabega nakulabako ne Dr. Loverboy omumanyi oyo weeraba ami ngenze kukola weeraba Loverboy yalina yali mukwasaganya promoter we Stuart wona bali bamuyambako ne bajja bantuukiri embayambeko ku social media bwe natandika bayambako natuula wansi ng'okoze kino omutima gumu oyagaliza omuntu zaali wiikisi zaali ngezo akayimba ne kakutula kati Loverboy era naawe nkwebaza nawe n'abantu bangi bataddeko ettaffaali Loverboy kutula oluyimba lwe namukukuutiriza ku Nakafu omujjukira Nakafu waffe ali awo ebbanda wansi mu Kasenyi Nakafu yalina amaanyi gaali mangi nga Nakafu nemukubyokuyina nkifayo ne postinga kitambula naye ng'ekyewuunyisa nga tabanko wadde n'essimu ey'amapeesa kati gwe twatwalayo abantu n'agamba abantu ono brother wange akayimba ke n'akayimbamu awo challenge ne zitandika kati bakadamu bamanyi be basumulula yono Nakafu wa SB4 yo Nakafu wa Sonko bambirire katulina shopping twakolera Nakafu omwala tebagala bogera manyi abamu yatuwa shopping ne tujitwa kati twagitwala before kola program yiteka ku YouTube rasoka kutta kantu nga Loverboy yalinganga yawaye ebintu ne bali okaba mwana omutima omulungi akazanyo ne katambula na yitamu boya yitamu wabalwe ebyali wawo ne management tukwatagana bulungi n'agenda kati nkujira ne tusigala ugo tofujo ina kyogize naye omuntu gotandise nga gwoyamba atandise bookings za mitwala 5 za kakade agenze nanyamba okwo muganda we n'abaako watuuka nakawala kembadde ntambulanga nakaako baade bakayitaka enjo tubale tukolanga nako twate kashumira nokufuna amaanyi gali mangi nyunyunyunyunyunyu nga amaanyi mangi kati natuka time nga nfunye disappointment seziwera nengamba naye abantu betuyambako fe tusigaddewa Khalifa ina rumu yali nagamba mwabaga mutu promoting acha promoting mu Uganda kyankwata konyo nengamba kati ngenda kutandika ndabe byenkolera amanusolo byekolera nentandika TikTok ebyaddala nenalowooza nnyo TikTok oluusi ngo nagifuna mwetambule ngistadinze bange eriwerako enyuma yeno jja n'ekintu nga kipya nga gwakireese naba in fact kabe mu Uganda kabe bayimbe bazenga bayimbe ennyimba bakokofinga mikono bagula ina bijja yimba ibanga bibe bipya John Black yajjanga ayimba nga atayina amaanyi n'ayitawo kati bojja n'ekipya onenge katonda gya kuyisaamu so ne tuyiye ekintu ekipya kyali ekyo kyababoda ninasooka ne bangezesa mu bintu ebyenjawulo mpaka enaga nte kyakolanga babodaboda ate bodaboda bakola ebintu bingi bodaboda wano mu Uganda yakitinga koko nga ambulance ng'omukungu omba mukubya amasasi nga agenda n'akuba enduulu munyagazaki katumba nkoze mirimu ki bodaboda we yamujjawo n'emutwala bodaboda abamu tebalina nnyo byakkola bebakira bannabyabufuzi be bakozesebwa ng'eddaala abamu ne bayitamu sayidi eno ne sayidi eri endala so ninga tukoleko okwo kuba bodaboda tukole ebirungi n'ebyo biri mba bodaboda ne tutandika n'emize gye ba bodaboda bye bakola so akitufu avuga boda ngeyino neze mvuga pichi sivuga bodaboda waliwo okuba nga odjaso wakitinga wakitinzi nenga tojivugangako sivuga ekyaddala sivuganga bodaboda kusaabaza abantu nenze mvuga pichi yino bajaji boxer anti boxer iliko omuntu gw'abagundi goba bodaboda okyawulira wanze ne yange bwe nkusanga ngo oyina obuzibu nyinza obbanga gyenzira gyoddange enkuba etonya nsobola okutwalako naye nti customer naye nti ebyaba customer sikola byaba customer ge mazima naye ate nyambye kabamu kati bo bamanyi nti yo gye nkolera ddala sisanga bodaboda nga ayina buzibu kwati nze ndi wa bodaboda ku online okutwaliza ewamu simusanga nga ayina buzibu bwe babumutawanya n'essimu yisizawo ddoboozi lye mwembanga nsobola okukola ekyo era baseya abange munamuna bali byanza bannanga abali ejema mpise ku bodaboda nga luwe ekiganye nsonga etaga jyogerako nyimirira buli mbadde nga mukiraba nenkyogerako ne tweyongera bulamu ne butambula ko buli mwina kubanga ayamba munne so kye kituufu ekiri mu ekyo so njina yange njitambulirako ababodaboda bakola emize mingi naddala abakozi ekiro George manyiko mingi emize mingi abodaboda babba bodaboda basobya ku bantu ababodaboda batta
aba boda boda batambuza olugambo bingi bebakola aba boda boda era ebimu tugenda tubikola mpola mpola ku account yaffe gye balabe ya Sonko Muhammad eri ku TikTok. So mukola content ono olinamu idea y'okuyambako ku bantu abamu kubuuka obukodde bwa boda engeri bababbamu? Yes nnyo, tulina videos eziweranga nnya ze tutaddeko ngera zina views eziwererako ddala abantu bazirabye ne batandika okuba nga beerinda. Tulina gye twakozeeko kati tutandiseeko kola nga aba boda boda engeri gye babbamu abantu. Aba boda boda bw'oba otudde ku boda boda oyinza obba ng'oli musaabaze n'ekutambuza. Tokkiriza ngo boda boda tuke wantu wazivu nakugamba eweddemu amafuta ekoze etya. Olina kolo. Tandikirawo okuba enduulu. Gano kubulira mazima. Bala kikozeeko. Bakuŋŋaane bakola batya bakubako bibi wali oyina oba n'ebitagwawo babibba bakubako simu we bakomaawo weebalize Katonda tebalina kirala kye baakola kati balina ekirala kye baakola osobola ojja n'otubulirayo just kimu ekisukkaawo. Sonko essaawa yonna bakasoma bakwegayirira tubasika tebajja bagaba sente boda nzira seta oda seta watano neda sebo nina 1200 nyambo ntwale 1200 bana kale tula nja kugatako omulala wali kale ne yanzizi kale sebo seta meka seta 1000 nteka seta mukatao ni mwenye wenye teweyongerayo kale sebo tula etugende mazima Sonko Kenyabo vai ndasina watu vai Teta kuchimicho ina yangu Yose ababbi batutawaanyiza nnyo ewaka kula wansi kuyasama otunulira tuneri Sonko essaawa yonna Jangu tubuliyeyo kimu kyokka ekisinza osukkaawo. Jangu sooka ojje. Simu yokka gye bakubbako naye manyi nti waliwo banno bakola bati sooka ojje. Tayagala kujja omanyi nti banno bangi bebasobezaako ababoda. Wale wamusinikira amanyi ezaffe temujja zijja aba boda boda muwana okujja sente z'abantu. Abakazi bangi bajja nakwanagenze n'aboda nga baliwo ekibinja bagenda ne bajja nga balala beetegese nga gwe tomanyi. Naye njagala nkubuze jangu nkubuze just kimu kyokka just odde awo. Jangu kimu kyokka kyokka nkubuze. Bannaye waliwo wano omukyala jangu just kimu kyokka. Jangu kimu kyokka. Nyankubuze ekibuzo kimu kyokka kyokka. Just kyokka. Kakati anaabawulira wano singa aba boda boda akukwatira ewantu wazivu nolaba ng'embeera eganye akunywezezza osobola okukkiriza ebintu bitambula emirembe omekulumizibwa nnyo oba ogamba atisi katulwane paka lasti neddawo era okkiriza ng'omukazi woba omanyi nti oyagala obulamu kuba baba n'ebiso baba na buli kintu era kikusongamu nagaawo wenyenyeza kyali kikutuuseeko yesebo nokola otya nogamba alhamdulillah kasate kyegwa kasone kunamuka yambala bwambaze kirala yambala bwambaze kintu kitambule ebikola yali abina ekyanyamba yali ayina ebikola wali ovaawa nali nva kola wali ova kukola oba alina gye wali ova omusajja omu wamujja ku stage teyali wa stage bana abatambula wali oyambadde otya sambala bubi lwotera kwambala bubi olwo akutuusiza mukazikiza n'agamba nti yagamba lindako mpunzikeko ku piki eweddemu amafuta okitegeera wantu mukazikizazikiza neŋŋamba ye nentandika omagamaga ye yapaakinga teyayogera kintu kirala yankwatirawo kati ko ggwe n'ajayo ekiseeno jjukira abakazi tuli banafu kati wogaana aja kikufumita najesonagamba atya jeye kyeyaŋŋamba kyokka kyova omugamba yaŋŋamba kola kyenjagala oba toyagala kola ki ngenda kutta agamba kola ki wale wamusinikira amanyi kati naawe obimanyi ebyayagala nnyamuga kyesitegedde mwali babiri mwekka nga waliwo enzikiza
ngabo manye ekiro tuka wantu nga waliwo akazikisa sanga mukageze ekiro nangamba nnyabo kola kyenkugambye oba nkufumita ekiso katiko gwe taata tokwasa amaanyi yambala nasooka okugaana naye nendaba nga tebijja kola omusajja munyiivu ng'ali siriyasi ate nga simumanyi n'ogamba ekitaggwawo kantaasa obulamu nyamba oba oyinamu oyambale naganja kwambala kuba nange sikumanyi sikumanyi n'ayambala dakiika yalinga emu 2 bazabira ddala 15 kale abantu onolowooza yamala n'eddakiika zali dakiika eddakiika tezawera yadde 3 wamala tezawera kubanga ate nakuleka muloko oluvannyuma oloko yaki nawe ekyo just tokyerabira nti bandepinga ekyo oba okikoze nga ati waliwo abagamba nti oba teweyagalidde nga naye wantu tewali seefu ate omukyuzi guba gw'amaanyi tosobola kwegomba tosobola kati wamala n'omusasula eza booda yandekaawo ng'ayinza okuza ku booda yakolekaawo yine nadduka n'agenda yayimukirawo teyasiba nampale tasobola kuzaako ku booda gwobafaaki wakikola otya okuva wa ate nakola ntya nalinda emmotoka nafuna chance emmotoka nejja nenjiyimiriza n'omwegayirira nemuganyambako nyongere muko nfunye obuzibu obwo kiba n'omunyonnyola waliwo yanyumizaako samuga nti bandepinze mugabe banzibiddewo waliwo yanyumizaako nti waliwo owabooda era mbu yamuleepinga naye mbu wabooda yatuusa ye n'amaliriza ngono ye atandika butandisi namukwata amajaketi n'awegira nyambira ddala oba ng'oli mukazi ndayira okutya kwobeeramu tokumanyi n'ageemugagabula toyina maanyi gagenda kukwata musajja akusinga amaanyi yakuba kigwo yagira bugiza ati oli yankwata kabadiya bw'ati manyi omuntu apaakinga nga gwemagama nankwata bw'ati n'atandika kukyusa kala n'okutaba bw'oti yankuba wansi kigo oli yankwata bw'oti yange emabega yakwata bw'oti okikoledde nga ebakikola nga nedowooza okuvayo terisobola tusobola kazanyawaliwo yambadde jeani waliwo yambadde dress naye nyambadde kiteete kyekyo bambi temalimu bayika munda mwalimu yajuyuza buyuza yayuza ola alina amaanyi yakwata bw'oti ddala yali agalina kuba nawe nkutemu empuli olina amaanyi abasajja tusobola okukazanya mwaka ebyaddala just abantu bafune ekyokuyiga oluvannyuma just tukazanya abantu bafune ekyokuyiga okuva olwo walekerawo okutambula ekiro era ntambula naye teyakukosa yankosa nkugaye teyamala yadde dakiika ate ngamba olwokuba nga tumaze yadde dakiika 3 naye novemba ogera ku musawo kutunga abasajja nga bakula abasajja nga bamaanyi kali kaana nti yalina kyeyali yase ekyanyiga muno we yantuga ng'akozesa amaanyi kuba namala nga wiiki ng'eddoboozi lyafa olunaku lwanyumizaako nagendera kuba nali nazimbako eyo bukasa ebukasa eri bweyogerere ng'ate senga wange we nakulira nabo bazimba mu mabega wange benanyumiza ne bakusaasira sorry ne baŋŋamba bannange oba yogera amazima oba bakuleepinze nga tebambadde tukutwale mu ddwaliro era we nabagaana edda ne bawaliriza ne bantwala ne basanga nga teyankozesa ng'olirwa ng'oli seefu yali omusajja ye mutonomu teyalina kyewawuliramu omusajja oyo kyali kisajja nno kinene olaba bino ebisajja bitula ku booda oluto ne lutula ate ekyewuunyisa nakyo kyali kyazimbawo kyava nawo ku kyalo ebukasa ekitegeeza wali okimanyi bambi kyaka kyakyakola okumala ebbanga naye nga simanyi kibeeraawo kyakikulabidde ebbanga ate just omuntu atambula n'omulinya naye nga feesi oba ogimanyi bambi sorry abane abantu bafuna ebizindo amanyi nti abakazi abasinga ababoda mweddeka abasinga obungi abasinga abakazi baba bakozesa lwokuba nti bafa kisiiri basirika kituufu kituufu nnyo naye nze kyantuukako kwolwo tekiddangamu era kati munaaye wootuuka awantu kati noga simanyi epiki eweddemu amafuta simanyi biki nedda sikiriza
Endulo tandikirawo. Ne bwezikira nze njibuukako ku maanyi gange n'enzika. Kati abatwala bafune ekyokuyiga. Kasita yimirira nti no njiwunzika. Kasita wabanga baziivu mpozi nga bali mu bantu tandikirawo enduulu. Wewe waba mu bantu? Awo gumagumamu. Naye wate wali bantu. Tufune ekyokuyiga. Olaba la interview nabaza nti bafu tuli mu kwogera bya kisiru. Tulisomesa ggwanga. Byaddala ekintu ekyo kyantuukako. Kati singa gavumenti ekeera ku makya neegamba ate si buli mukyala atambula n'ekyokwekuumisa ngo n'ebyokwekuumisa by'okusinza ku kyakutuukako ekyo kyogerako ki? Buli ekyo nkyogerako nti omuntu waba asobola atambule n'ekyokwekuumisa. Ebyokwekuumisa obitegedde byetutereeza obitegedde? Goyogera ki? Obupiira nti buli mukyala wadde tolina kyosuubira neba n'ekyokwerinda. Okundepinga nga toyambadde kati oba okola otya? Nkakuwa akapiira kakiriza kuba abamu balwadde. Kati umuntu awo kalinaawo otambulamu. Ate kati wano nina misana sisuubira nti waliwo ekiyinza. Ne wotambula ekyo otambula nabo obupiira. Wemba nsobola. Otambula nabo. Lwakuba sitera tambula nansi. Anyway, otambula nakyo. Mbwe nti nga bwezi. Nanti oboteeka wano mu wano yebateeka ssente. Nga bwotyo ng'osuubira ekyo. Notomanya. Anyway, kwasi bifo media tuguse ensonga. Kali twayanza. Ensonga ezo abakyala bangi bali eyo bafasi kisiiri nodde waka tonyumizeeko bbaawo obeera munyiivu kumbe ogusajja guva agasajja ga boda mwebali nti kati boda kulinga nga kuyimba okuyimbako wano e Uganda awalukaga yagamba temuli bya interview ne boda mwana abeera mu kyalo n'atunda ekibanja abeera mu kyalo tebamala kabanga ekyoza kola penze mirundi mingi ekyoza kola penze mirundi mingi bakusobezako emirundi egiwera kuba kyogera bona atajjukira oli akutadde kukubaga alina obudde obumala essaawa oba eddakiika 3 talina kubanga kukuba manyi wayitawo abantu emmotoka abaya mangu chap kale so tufunemu ekyokuyiga mu mboozi zifaanaganako nga ezo. So banjo ababoda bangi mbadde nkugamba nti omwana atunda ekibanja amukyana ajja nagula boda yabukadde 5 nanikokola ogwa boda tamanyi bakozesa side mira tamanyi kikiri kitya abakozi b'ebikobero mwebali nakwati nazo zina ebirungi bizikola zisaabaza abantu bulungi boda so zikola nga ambulance nga lwaba kubiddwa amasasi accident nga zigudde wawombwangu nezidusa abantu malwaliro so embeera efaanaganako ng'eyo naye okubba okunyakula obusimu n'ebirala kati waliwo n'obubenje ku boda omukyalo ono yayambadde bulungi nnyo naye waliwo abambala kati nga bala kitengi kya awo ekikoma nga katandikira awo n'atula ku boda emuvuge emutwale kati ng'agenda yesika agenda akola atya kadde kimu ku bibiri basaasira n'ababoda bino olumu obasaasira ng'ovudde n'okwo okubasaasira okusooka osobola okutula ku boda ng'ogivuga ekutwala naye okwesikasika ku kampusi musobola okugwa ne mugwa mu mipiira gya trailer talina kasika baba babusika naye nga kagenda naye nga bwagenda yagira bwatukakananga kigo abalala atula ekisambi nekisigala waabwe nkyebera bwekiti owa boda avuga bwatunula bwatema begenda bagenda okuzza amaaso nga luwo omulala aleese kyekiddirira awo ali nanga wensasira baboda olumu nesitabanenya abaana bambala obuntu anyway we ayagala okubuka okudde baboda ojagenda ku TikTok osakinge Sonko Muhammad ate siko obuzobo osobola okubwetangira gwale abada akola ebintu bingi nnyo era tujja kufunangayo Sonko obudde tunyumyemu ku bibozi by'ababoda yatufunye ekyaso omukyalo oyo abajja bapini naffe tumwagadde nnyo tujja kufunangayo tufunyemu ku bibozi by'ababoda byebakola nze nange nina kyantwako ku boda awo bakola batya nina simu yange nagigula bagiyita 1+ seereezi Samsung yoba 1+ kika kya simu nga nakagigula nsonze sente zange okumala nakajoyinga Delta awo nafuna budiro muyimbi asokukena kwayo 15 awo nsonze obusente bwange nguze simu emtwalo 8 kitabangawo nga go wamanyi mu kizimbe muganzirwa amana ye nakweza yali Friday nengenda ko Casablanca ne bachali bange twale abavuka bali bana tugenda kasa kakati nze sinywa mwenge bo banywa tutukasanga 8 bagabane tugende nkoyi ngababa tusa chenkana wewamu bagabane tugende nti tukyali ziwera saa 9:10 nenka naye kyekimbeza mu bbaala ngenkyali nokugenda okukola ndi ku soda nengamba akangende fuluma kasabwe nti
body yali ana ku stage ngambuza makindye meka soja ngamba jako mpayo 15 kalo yali ayimiridde wali nononga ntu 3 wena ngamba jamu makutwala nze ku 3 none mmuleka ninyane ntuloli nangamba naye tetuyite eno waliyo kawunyemu tuyite eno bwetu ebisale nga simanyi nnyo eyo kololo simanyi munnyo chala chikoza ayine chikomando mu moto kati X aha eno waliyo kawunyemu angamba tuyite eyo waliyo kawunyemu tuyite eno kati kukasa yagendako bwati nga awali ekizimbe ekyo bakita batya nga wali beat sadeza uji agena na chama eyo bwati eri ku Kyagwe road bagita batya kamocha yakwata yo kamoche ne tutuuka abantu ne tunya akasozi bwe tutambikomera byokka tutuuka ngeri akasozi naye myanambuza batudde eno ngalinga jana manyi simanyi tole bode tuvake mabega yes yoli owe 15 ono wasatu awantu wetano kati yavake mabega kati ndozo tano yatuvake mabega kakati owetano nenga atiso musajja kati atuka mboza batudde eno awabali gapo basobola basa ngazikiza angamba soko ve kungamba mbana kavako bwe tukinyanya namboza mali babbi onankutte nno kakati bagira kweri endala boda nenga tele mutala batugobera nenga tukwetala onampadde ekibozi ono wange buli ku simu okinkwata bwe kiti mali babbi ayaga kujjamu esimu nwana kati oli era parkinze yagwerelese ku boda naji parking ona ngale kuyiye yandese abaku stand by nga akumyem atadoko netala anyola kati oli kye yava parking oli najja yampe ngome mula kiba kiwedde nengira nti ne banchambuwa olwo wali unene ne biseera ebyo ali katono ne bagera asajja kyangamba muddangayo nabwo ulire nako esimu yo yannoma bayi na ulire newe baze katonda basigaza obulamu okuvola na kyawa kasa basigaza obulamu kyaliyo so banji bababye mu mbeera bwetyo banji abakyala ba ababala baononye obulamu bw'abantu banji nenga liyo n'abalungi safe board yajja nnungi simanyi bwe kyali nnungi anti kati asobola okwambala ebya safe board ekiro nenga nerinnya eririko liri hamuza naye nga ate nga ddala nga bayinga imusitaafa okitegeera nga byanjawulo kuba kati gwe abamu bwe bafuluma laba bafe safe board nga atuula bali safe takozeseza app nga bakuvuga nga batwala nga bakola ekyo kati mu abali mu mabaala ng'ono wakasabulanka wabanyonyodde bwe lwofunuma nga mu bbaala kati nga oli muwala nga oyambadde bimpi n'ofuluma okulinnya bodaboda muzegendereze wali bodaboda ez'enjawulo bw'oba tolina wa bodaboda wo ekisooka ekimu ku bibiri banga olinamu ebyokubawa bwe kitaba ekitambula n'obupiira obanga oli mukazi kwe wabeera olina bibiri bw'obanga tolina ssente ennyamugaba balina ogitwala lwampaka bano obupiira omugambe yambala ngokibanga kiganye keese zaayo ekisooka omuntu ava mu bbaala ava mu bbaala omuwala nga alina transport yamutuusa we abamu agambye okukyakazaamu okumukyakaza batya namukwata muno mu mabeera labo bamuli mu ssente wonna namukwatirako akomewo twongere gyebali kati so bw'oba tolinamu ssente zogenda kuwa muntu na simu ya beeyi ogenda kuba bawala abamu baba bagenda mabaala kati amasimba bagaleka waka kuba bamanyi amasimu go babagatwala oba tolinamu ssente obupiira tambulamu nabo gano nkubulira amazima ate beera mu ngoye nyangungu zebanayangu kwakulako ekya julayina gano nkubulira amazima if not that cases gano gemba bajja kufumita walayo ko omuntu alina lasolo yisamu n'akaso mu jjiini nga kyayagala kiri wali omusajja nga atabuse abeera atabuse gano nkubulya amazima yakusaze bwati ekiso tujja kudda ne Sonko tunyumyemu ekiboozi kya boda tujja kufunayo chance n'abantu abalala batweyunga tunyumyenga ku biboozi bya boda bineeno kubanga byo bingi nnyo ate tebisobola kulekerawo leero oba enkya wabula tukyalinaako ku mboozi zino zibawamu ekyokuyiga so Sonko omuntu ayagadde okufolowinga TikTok kwendi nze Sonko Muhammad erisingo N S SONKO then Muhammad towandika Muhammad wandika Muhammad double M A D
ku YouTube osobola okuteekamu eryo era kuliko tugeza kola ntukola obwa acting obwa bodaboda obwennyini ku TikTok kwendi YouTube tunene ya Good Talent Management etwala give you this space talent ojja bango mfuna bulambalamba tugeza kulaba ntukola emirimu gino najiri emirimu egyenjawulo ntambuza abantu SB4 tulina abaana abangi abali ku byeyo abanyina fe bakadaama basekadaama n'abalala bobokoma wano mu ggwanga erya Uganda osobola okunkoona konkola airport pickups booking era by the way kwewalera ebifaanagana ko ng'ebyo tambula n'omuntu ali safe obeere safe lwakuba ate bwe nasokolanga airport pickup ku account ya bodaboda eyo ate abasinga mwavayo nga mugamba gwe Sonko ani akwesiga okuwa mukazi we omutambuze kwebyo tulabuyingira mu buzigo bane oli acting bonna bantambuze omuntu onja mutambuza bulungi nnyo mutuuse waka bentambuddeko nammwe musobola okunjulira musobola okujja neyungako obuukinga bukyali nenkukima naye enamba eya WhatsApp gye nkozesa SB4 oli muganda wange kuwe enamba ya Airtel eri 0706 799 4729 0706 79 47 29 wona weri botimu imo WhatsApp weri tuine ya MTN yange eri 0782 95 21 55 for airport pickups then nebirala ndi herbalist somehow yes ngezako kunonyereza kudagala alusaz dala awona chotakoze alusaz taona tekino okuyiya obulamu lwakuba nti mbawa ddala tubikola mpola nina alusaz nganzo omuntu ne alusazi dagalonya alusazi ebyaddala sinaba kulikola kulifuna goyina lyaki naye erikakanya lyo ntizudde nga weeriri era nga singa oli maintaininga omuntu alusazi oyinza obutaddamu muwulira nti buli mwezi onywayo kecupa ate alusazi mubi alusazi akendeza ku maanyi g'ekisajja n'obanga ono wa bodaboda yasobya koona omukyala gw'omulabye asoose bw'osobeza ku muntu ozikoze ozikolere ddala kikole naye asiimire ddala ate lwaki oba omukomya akunoonya maye n'okugamba lugambo bwawe wa boda oli mufumbo leka tujiri okitegeera so waliwo eddagala ery'amaanyi g'ekisajja n'eddagala lya bedroom issues ozirina eddagala ly'amaanyi abakyala abakazentamu abakyala abakazentamu bingi ebiva ku ebyo naye tomanya ayinza obba bwatyo nga kisobola okuba kiva ku kyakyala abakazentamu nasooka ojje katini nnyo nedda jangu omanyi olwa ekibigambo byerosenga abakyala babifamu ebyokuyita jangu just katini nnyo ate wasaza akaviiri akawunyi kalinga nk'omukemeze w'eggwanga ati jangu abantu balaba akaviiri kafaanana nga akajeneti ayogerere eyo lwaki mukazenda lwaki akyala bakazi nga kituwayo bbiri ate gwe lwaki okaza oyatesiira siiba lojjo tubulira nawe tobagambe yangu obagambe bakakase newe osigale anyway kwesi bi family atugosa nenga ensonga nyingi in fact by the way infections biki nebirala bingi naye bantu babetaaga jasigogola bugogozi nseke ebiseera ebisinga obungi ne babeera basabo kino kitereera kyekimu n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja nze sennaliraba eddagala ly'amaanyi g'ekisajja bwe tuliyita nenze kyemmanyi eddagala liina kubanga likutereeza nodda ku nnomo n'obanga omuntu w'obeera oli mpozi nga Viagra nere bayita eddagala ly'amaanyi g'ekisajja lirina kuzza ku nnomo omuntu nga w'obeera oli kwoza mu nseke most of the times kuba abasinga obungi aba masturbation abo abantu abasinga obungi bayiseko omwaka akazannyo then waliwo endwadde nga alusazi sukaali ebyo nebigeza kubanga bikendeeza ku muntu so eddagala ly'amaanyi weeriri so kwesi bifa medero kusensonga tutakama akasente Tamarand Sons basanga wonna tete opposite share bagwa n'okufuna ebintu bikozeeko n'ebikyali mu mbeera ennungi balina n'ebipya batuukirire gwa inacho yaga kyonna ekyokugula ndala mu nsonga z'ewakaawo ntebe sofa sets bitanda kabada the fridge the TV byonna babirina abiri mu mbeera nnungi n'ebipya bennyini babirina batuukire Batamale and Sons ate bannafe abaziwo and Sons bo basangibwawo ku Mukwana Arcade gendayo bakuwe beddings bayina amasuuka blankets butimba bwansiri pillowcases duvet covers the mattress protector chalo yesimanya mattress protector ojimanyi mattress protector abago koza chi ebere etya ekivere ebaka ekintu kiringa kivere ojikozesa mattress protector sema siri mufumbo toli mufumbo lwaki togikozesa tugeze tokyaza tugeze ngo cyane nakuzina omwakola mu gwacha tugeze ngo kyalidde omusajja abayina okujetaaga ajijeyo yagiteekeko gwenga gwo omukyala bayi omusajja alina ogyetaaga omulabulirawo agiteekeko nga agikolese ogambe togirina ogyetaaga ogyagala nkugambirawo oba ogirina togyetaaga togyagala omulisi gagamba agikuguze oba agigulire
Tojagala oyagala mufaliso Yeah. oyagala mufaliso jangu abatamale wano bakuwa mufaliso Omaro nsonga ensozi wulidde bulungi aha n'olwensonga embeere bulungi mweraba nga bulijjo Tamale and Sons Business Solutions Natete feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikuzeeko n'ebipya beeyira yisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze tutuukirira otuguze byonna by'okooye nga wabikwata bulungi ebbeeyi nnungi ddala tusangibwa Natete opposite ne Shell songa mu abava ejjinja Mbale eyiganga Lugazi ne Kayunga tusangibwa Mukono okuliraana Mukono Resort Hotel essimu noti 75 noti 668 678 ne noti 774 95 Nyamusanvu 5 yefu aba Tamale and Sons Business Solutions. Wow, entebe zawe ziri very comfortable. Iteye ku Tamale and Sons. Media, yafetu kusensonga.